Obulinga buzannyo. Tobumanya bulinga buzannyo. Obaluma. Bannange banga balume ffe. Bannange. Naye tujja kwegwako naawe ba director n'abo abayimbi. Tujja kwegwako. Naawe abeerayo ne bagamba omwana oyo. But we have you here. But directors, abana mubasasule, mutusasule actually, like with good pay. See, omanyi waliwo abagamba nti omakimanyi nga waliwo abakugamba mbu nkuyambe na buyambi okuyita. I've had that a lot. Those who understand the pain obulumi bw'omuntu, like abali kati Kasita ali performing artist. Yeah. She's a dancer as well. So basically amanyi obulumi bwa dancer. So it's easier for her to do that, to be concerned about a dancer, than at all atayina kyamanyi kuba dance. With the Truth Media, go subscribe, follow. It's any day wotulabira, anytime wotulabira. Kati ndi mu dance. Nowadays wakaroka sita. That was ngakola auditions. Z'abaana bayisemu bagenda okukozesa ayagala abaana abapya biki buli badde ku TikTok okola challenges togendangako ku negwe ku stage ozibaddeko ezimu. I've seen you several times ku stages ezimu. Yeah, ngamba ne gundi wabaddeko ey'omukyala ani Etania. Yeah. So I saw this lady ne mugamba ngonzinidde bulungi. Ngamba why? Doza tunanyumyamu ko ambulire ebizibu bingi ebirungi competition era yajiddemu omanyi tuyina errors zize zigira zikyuka tuyina yabagundi Kathe dancer kati ndoza ali wa Shiba tuyina eya Charity Abadi ndoza yemu ne ya Kathe tuyina era ezize nga zibeerawo ne tubeerako ya dance mamweta ne Rita dancehall abo nabo akuba mama tebeematira bulungi naye nabo bajjira mu kiseera kyekimu buli omu agamba munne netubeeramu kati gwe era yo toli mu ya Sharon Pink oli awo kati ate mu Sharon Pink yabeetikka so kati awo tugenda okutambulira bwe dance bali ku TikTok buli ddakiika kayimba bamusasudde challenge ayino gikola muyimbi yafunamu gwe tofunamu kituufu nye ekyo kituufu olw'okuba oyagala okusigala ng'okola ki okola kituufu okay awo tugenda kutuukawo tugenda kuba tubitambulamu mpola mpola abayimbi bafunye nnyo mu TikTok oluyimba lubeera eri asasula omuntu omu oli challenge n'agikuba nekwatayo baddancers bonna ne bagibuukira n'ogamba bano naye abasasudde waapi yataddemu emitwalo 2 afunye challenge za bukadde 5 n'omugamba okay. So tuli ku The Truth Media tuli ku climax we tutula ne tukola ne tuwayamu ko n'abantu abenjawulo we talk this and that industry tambula bitya yeah gena kuba yeyanjula naye nga njagala kutegeeza climax we tuba tufe tuwumulira we tubeera wali ozeemu ku climax n'okubiramu ku dance performing nedda ate okucakala tuchakaliranga muko baana mu guchakalira wa tubiraba but kati lero kolera muko ku challenge tugambe nti nafu wakoleddeko ewafu nga mukoleza abayimbi ez'obwereere it depends kuki friendship no taina friendship ndaba muzikola anyway weyanjule amanya n'eddoboozi nze Morgan Angel yeah I'm a dancer. You want my real names? Oh yes. Oh. Nze Akubu Angel Monica. Ani? Akubu Angel Monica. Akubu? Yeah. From? Muteso. Oli Muteso. Oh, mumba bumayinaka airstrip no gyebatendekera abantu. Ewa? Temuva Soroti abateso? Mulimu ebitundu bingi, Soroti, Palisa. I'm from Palisa. Oliwe Palisa. Yeah. Nali Soroti. Yanategeera ennyo abateeso. Okay. So, you a dancer? Yeah, I'm a dancer. That's your work? Yes, I would say that for now. For now? Yeah.
nga bw'onoonye ekirala ekyokkola. Oh, okay. Wasoma? So how is your education? Wasoma kyakana ki? My education? Nakoma Form 6, but I'm hoping to like upgrade. And nakoma awo because nina ebyankwatamu ebitagenda bulungi. Naye nga I'm hoping because kyendiko right now. Kyoliko? Yeah. Byonna byokola okolerako ddala kusoma? No. You still stay with the parents? Yeah. Oh, that's good. Manyi omutandika okuzina ne mufunamu ku mannya temufugika. East or West Home is the best. Oh, okay. So you stay with your parents? Bakukkiriza okola bino byonna byokola? Of course. Okay. Kale ndowooza tutandikira awo. Oyingira otya gundi ebintu bino eby'amazina? When did you realize you can dance? Otandika ovaawa okujja okutandika okugamba nti ko baparents babeera within the century? Yes. Bombi, but my dad is up and down. Tatera beera mpozzi mami. yakuteekako ekifuba tokola kino tokola kiri? No. Namaje. Mama wo munamagye? Yes. Like mu bukambwe munamagye oba mu amagye bya ddala? I think that's just a profession. Naye nga ye really easy person. Oh, naye nga ye omulimu gwe gw'amagye? Yeah. Oli musiri wali akota akubye essasi mu kabina gwe? I'm a good girl. Yeah, I saw you nakulaba ku dance auditions za Carol. Your conduct. Ngwena ne bano boyita jangu tukolere eno jangu wandimirira wano. I was like, hey, ate bokompitinga nabo botereza. Ebintu byakwatagana. Because even however much you're good, tosobola kukola kintu ng'oli wekka weetaaga omuntu n'akuyambako for like to be better. Okay. Yes. Okay, let's start with otandika ddi okwagala ogamba nti no oba wezuula ddi n'ogamba amadansa? Tutandikira awo. Honestly speaking, dance samuliko nnyo. But with time, I had my friends when I didn't call up nabo once in a while. Naye cha connection and people sport. Yeah, ogenda want to. You may take something. Bayinza okuyita want to maybe kangambe nga oba mukolo oba shoot. Nokitwala nga something ekiri light but mubeeramu aba sporting. So it's through that nafunayo connections from different people, the likes of Charity. Charity has been your mentor? Yeah, she's been my mentor. No, before babona ba Charity okulaba, ng'otegeera oddi nti osobola okutandika okuzina? Nga we ngambye nti wafuna however small, akalimno kabanga katono ng'omuntu akuyise. Because I had a group that I used to dance with. Before joining that group, otandikira wa like okuva ewaka oba okuba biki okutandika because buli omu abeerako kyatandika na ogenda okulaba nga. Let me say from school. Wazinanga mu ssomero? Yeah, I used to like participate mu programs at school, MDD. Abana ne bangamba I can like actually do good. Nkiteekamu amaanyi awo mpola when I went home. Mbeeramu bu groups mu bitundu. Ku byalo? Yeah, ku byalo. I had a group that I joined. Ngenda nga ntukwasaganya mpola. Yeah. Bazadde bo bakyagala ng'otandika okugenda mu groups because what I know muzadde omwana wayingira ebyo bigroup baba bamanyi ogenze kwonooneka. What did they say? What like my review about that is that kisinzira nayo engeri gy'oweeyisamu and nze mikwano gyange njanjula eri my parents. I make sure that they get to know them, bamanya abantu benkola nabo, so that taba mu kweraliikirira. Okay. Go ogenze mu rehearsals, what time are you coming back? Inform them. Yeah, babe nga bakimanyi. Okay, so nojja bo ba Charity oba meeting otya? Charity, I think she spotted me through my group, a group Janadine Koledam. Yeah. I think that's how she spotted me. I don't remember the first day I met her.
but I think totally popogera properly on internet. Oh, okay. Yes. Nampangayo, najja nga mpayo bulimu. Yes. And I remember back then yali ina Girls Association yali akolamu and nange nenjagala. Okay. Obadeko mu video zoziniddemukko? Yeah. Video nga ziriwa? Kayimba ka Cairo, that guy, Cairo Kasita. Oh, that guy. Nando Love, Mpologoma walimu? nkozeko ne Shiba Karungi. Mu luyimba ki? Kayimba kapete bakata naye. Kayimba ki ke batata? Waliwo kayimba kali musagazaawo. Oh, Nobody. Yeah, Nobody. Mu video walimu? Oh, but sorry. I think, but is it Nyweza? Nywela? Is it Nywela? Ina kayimba ke yali akakola recently. Kakoze recently? Bakayita yes, the no mutwe. Oh, you are the group abali bagenze mu oluyimba lwa Nobody. Mwawulira mutya? Nange. Ate kati okole ki? But you guys were paid? Yeah, of course we're paid. Naye ate kikuluma okulaba nga sente z'omutulidde zaabwerere. Oba nga mugamba ffe kasatu akoze ogwaffe. Kikulumamu, but the good thing is that you're paid. Omulimu gwaffe guba gwakoze naye you dance, get paid, and kati biri babyabayimbi sabyeyingizaamu. I know. Yes. Naye era lubeere n'ogamba kale kati singa ezungu eno neno nga nze bwe balaba. True, yeah, sure. Okay. So which other songs? Oyinawo empya z'obaddemu? Empya? Yeah, Lydia Jasmine ayina kayimba kapya ne Magic Touch. Wabaddemu ye? Yeah. Oh, okay. Oh, nakulabye ng'okapostinze n'ogamba 2 days 18K. Kumbe wabaddemu. I saw you posting it nengamba ng'omuyimbi omwagadde nnyo kumbe weepostinga. Oh, but that's you help people oluyimba okutambula. Yes. Nawe oba oyongeddeko. Okay. So tell me, ebintu bya dance bino bisanze tubadde ne groups ez'enjawulo, stage gundi, eras ez'enjawulo. Gw'ogiddemu era yaani? Era ki eyammwe? Ba dancer ki abalimu mu era eyammwe? Abali mu limelight right now? Yeah, abaana gye bali bangi eyo. I saw them in auditions. Bangi nnyo. I saw ningamba ngate basinga n'abamu kummwe abantu be bamanyi. Omwana asika stroke naawe n'ogigera n'otunulira gisika luli n'ogana naye gundi. Wesa mu matala eriyo abaana abakusinga. Abaana gye bali bo tebaggwayo. People buli like every time wabeerayo ekyenjawulo. Kati gogiddemu mulimu era ki by'abaani be muli nabo be mugiddemu abaliwo kati abakazi? Sharon Pinks. See, I'm in limelight. Jen Mashao man. Jen Mashao. Jenny? Bebadi mu limelight. Bantu babamanyi ze nyinza okuba sibamanyi nga kati nze manyi Morgan Angel, manyi Sharon Pink, and Sharon Pink abakozeeko bingi ng'ate muli era yemu. Muli temulyamu nti nno nammwe mulina okubako bye mukola cause she has done akoze concert. Yeah, true, but about that I think sometimes it's guba mukisa gwa muntu. Everyone abayina. I believe God has a plan for everyone. Kano kayinza obutaba kadde kange, but I believe one day. But oli wabalagawe nammwe mbadde manyi mubeera motivated n'ogamba kakikoze naye yes, of course obeera motivated, yeah, but it's most times ekintu ekitulimiting is a money. But trust me, if you had money and you could brand yourself more, then teri kigaana. Yes.
buli kimu kyakwata mpola mpola. Naye nga muli muwulira nti nammwe at least. Yeah, because I believe nyinza oba siriiyo, but at least I thank God nti we nali wali si wendi kati. Yeah. Yeah. Okay. Kireka edimu bwa dance groups nyingi obeera kireka bweyogerera bifo byeriraaniganye. Mulimu dance groups nyingi ndowooza yemu ndowooza kasawo erimu ba dancers abasinga ndaba buli omu awoza kireka bweyogerere biki waliba 06 wali baddeko mu 06 dancers. Nali mbaddeko. But mbamanyi. Obamanyi, they are your friends. Wali okozeko nabo? Yeah, I've worked with them before. Sibabeerangamu like being in their group, but nali nkozeko nabo. Twesanze nnyo in projects. Tewabeerawo ka competition yako? Competition yaki? Kulaga nti nange ndi wa kabi. About me, nze nga nze nze mba nkola kyange. Yeah, nkola kyange. I don't believe in competition. Si kintu kyange. Okay. Tuli ne Morgan Angel, tuli ku The Truth Media. She's a dancer. Mulabyeko ku TikTok, njagala kutuuka ku side ya TikTok awo okumulira engeri gye bavugamu n'ebintu bye mukola oba you get paid olumu sitegeera dynamics zammwe engeri gye muzikolamu kuko otraininga kyenkana ki? Traininga kyenkana ki? Opracticinga kyenkana ki? Right now twetegekera concert ya Etania eriyo nga 4th April. Actually that's this very Saturday. So we've been literally twali tukola nnyo like every week nga tulina okukola. So I've really been working, like practicing so hard. Kati nga tuvudde ku Etania gwe ngambe mu biseera byo tolinaayo gundi yonna kati there is an artist gwe mmanyi abantu bajja kungamba mwogerako ebiseera naye like mbaddeko company there is an artist gwe mmanyi bamuyita Cindy. Whether ayinayo show oba talinaayo in a week ayina okugenda okukola ki? Okurehearsinga. Gwe okikola kyenkana ki? Nze nga nze in a week like at least a row is fine. Neziba ennaku nga 3 in a week. In a week? Yeah. At least money no kola. Because you have to try and be creative. Ofunayo ekikyo, okolayo ekikyo. Ekikyo? Yes. Ogedde ekikyo n'onzijukiza. Mwekoppa. Muzina style yemu. Osanga na kazina noli kazina. Temulinawo creativity kiki? Oli bw'aleeta akazina mwenna nga mukabuukira. Oli bw'olaba gundi batuka n'obbukayana nze nakatandika nze nakaleeta ku social media. Kiki? Anti waliwo engombe egamba bagenda nabigenda. So of course ekintu ekijja nga kyekiriwo you have to go with that. Because you can try and otwakize osobola ogezaako kikyusaamu and maybe do it your way, your own feel. But oba olina okugenda n'ekiriwo tosobola kijjawo. Okay. Ati ate omuntu kane mukana nagamba ako kantu kankebezezaamu n'akakolamu bino. Kati waliwo abali bakayanira enviiri. Tinze nasooka ne guno omutwe, nze nasooka ne guno omutwe. Tewabalabako abana nga bakayanira nviiri. Nze nasooka osala white naye najja n'amusala ne ngamba yaba brand yalina biwiigi. Ne ngamba kati awo we tutuuse. Ate nga ndowooza ye era ye yavaako mwene mujja. Eya Dasma mweta ne Rita Dancehall then mulyoka mujja. Ne ngamba enviiri kati zitabuse tuli batulyawo nga lwakayanira omutwe gwo. Wamukoppa. Nice. Okwekoppa kuno. Kituufu bibaamu mbiwulira. But it depends bannange era kati ekintu ekiba kizze nga gwakireese era abantu obalaba nga bakikoze then manya nti kirungi. So tokayana bukayana? Tokayana koze era yakubaira kisinziira oli waba akirese akikopi naye akitaddewo batya. But ekiba kizze nga gwakirese nengamba waayi kinyumidde nkikoze then just you should actually that's credit. Omuntu oba muwadde ne credit. Abamu tebagaba credit anti. Abamu kati abatagaba maybe but
there is nothing to do about that. Hey, ebimu bibaawo nga tulina tusakola. Okay, tell me about TikTok eno. Mwenga first of all ebayambye bwenga gwe kuyambye eti abantu bakumanyide kuki bakutegeredde kuki abamu ku media mostly. Yes. Yeah. Okay, and that's TikTok. So tell me about TikTok eno ebakoze etya tusokere ku bulungi obutagambika. Obulungi obulungi obuli mu TikTok bwe nfunyemu nze nganzi is that you see nga wenkugamba you have to start small. Twagala sente but si kino wekimu kikole olina kikulemiza na sente. Nawe gwe nga gwe olina okweteekamu. Sometimes oba olina okweteekamu okufunamu. Okay. Yes, so nze TikTok nali sigifunamu yadde back then. Nga nkola bukozi byange binyumira. But I think it's because of that people have actually recognized me. Ngamba no mwana anyumira akuba ekikumba. And then my following has a bit gained. Kubera when I siwe ndi kati. So it's through that people notice you. Omunatandika okuwayo obulimu nkolera yeeno nakocha. Yeah, so that's the advantage. Okay. At a disadvantage. The disadvantage is that this would go to artists. Abayimbi. Is it kala bamu tebasiima? Oh. Yes. Baba. Yeah, tebasiima. Tomimbi osomukolera. For instance, I saw banakayima nenga abantu bakamanyi. Nokamukolera. Nga akusabye oba nga gwe weetuminkiriza. Nga gwe weetuminkiriza. Mumanyi okwetuminkiriza? Yeah. Ekino kikunyumira kale kisooka okunyuma n'ogamba let me try this. N'ogenda n'olaba nti kikubye nekikuba. And with that kikale kimuyambako yennyo okusinga gwe ate abakikoze. Ne at least yadde nze yeetuminkiriza abaamu ne kali. Ogamba omwana ono ntambuliza oluyimba waki sikola ki? Simwokyayo. Yeah, not just sitting back. Obeera eri govimbe ssebo nga nza kutambuliza oluyimba ndi wano sina kyenkunyima. Kyokka kyakola tasasulamu akusinga ku maanyi. Naye nga tebiba birungi. At least omuntu omunoonyaayo kale n'obaako k'omuwa. Ate namba zammwe kweziri? Teziriiko. Eyo togiteekako? Eyange teriiko. Lwaki toteka namba yo ku bbayo yaagwo? Kati bakufune bati? Kikyagano oteke namba yo ku bbayo? Kikyagano ogiteekako enamba yo ku bbayo? Anti si kino buli omu aba ne good intentions. Buli omu aba alina n'ekigendererwa nga kikye. Okay. One might have a business plan, oli ayinza oba nga alina birala. That's why nze yange sagiteekayo. Naye ate ne mu inbox kisoboka? Ne mu inbox? Asobola okuvaamu ebigambo by'aligambire ku simu n'abiteeka mu inbox. It's better that way. It's better that way, not afuna my number direct. Kugenda kumusumbuwa abafere bangi. I know. Okay. So abadde kyangamba wali abayimbi kitegeeza ku si buli challenge tulaba ku TikTok nti baba agikusasudde. Si buli challenge. Ze bulijjo ndaba nga muzikola ne ngamba katono yayodde akamu ekitundu kaalumya obubiri. Si buli challenge. Not every challenge is being paid for. Not sintino buli omu akola challenge aba asasuddwa. Ng'ovuddeko ffe ababikola okwejera byakayimba kakunyumidde ne mu bibuba bye tulaba mwe tugamba ono ali commercial. Bw'atuulira mu luyimba aba asasuddwa. Nedda. Si buli luyimba. Kati muba mukola zaaki? Nga ogambye nti kasobola okunyumira. Namwe mubeerako bubanyumira. Amwe eri business. Nedda. You can't survive on that alone. Kituufu tosobola, yes, tosobola naye akayimba mbadde manyi kati Morgan ndabye akayimba awo ngambe luyimba ki kati olulimala nga olwamusajja wange fake takuba mpala akuba luwuzi nenkulaba nga okitulemu nga ngamba oyo yayodde zo sente yaziridde
anti kati kiri kyowagambye nti sometimes you have to go with what is on ground. Kitegeera. Akayimba oba ekintu ekijja kale nekikunyumira n'ogamba why let me jump on this. Sometimes the advantage with that nti neema nkikoze nga tansasudde ate asobola okunnoonya later naye omwana yankolerako. Yes, that's the advantage with that. Kwabo abali well like good hearted si bonna asobola okunnoonya bambi n'agamba ono omwana luyantulyamu nga kati leo kamuwe kati ate aba gyakusasudde bwetatambula byonna bannange bibaawo nasooka agamba ayi Mukama Katonda kiki kino oba olina lemezaamu. Okay. So zino challenge bino ebintu bya TikTok byemukola mwali okoleddeko omuntu n'akuluma ku TikTok? Babaluma namu bade bajasooka teekako ssente n'okola nange bintu ebyo nabyo ndoza n'okubeera nnyo wekisa si kirungi sometimes because mba njagadde kati omuntu oba onnoonyeza I believe nti oba osobodde n'onnoonya n'ongamba kati Morgan nkolerayo we bati nga nkumanyi n'okumanya abababba bamubamanyi bannange oba omumanyi oba omumanyi actually oba onnoonyeza n'ongamba Morgan nkolerayo we bati enakooca maybe abamu babeera with a honest response ayinza okugamba siinaawo kati naye nyamba oginteerayo ngenda kutukolako nawe n'okola ogenda olaba bannange olowooza otya nti eri honest ayinza okuba azinamu naye ng'ayagala era omukula ebyabwereere ate kati oba oli muyimbi ogenda kuba kayimba kamu kokka ogenda kulyako ako kokka nedda so ojja kikola leero but gw'otamanyi akusasula bulungi ate abo b'otamanyi be basinga n'osasula. I don't know why it's that way. Naye ono nakulaba edda aba ayagala osigale gye yakulaba bana bawuza nakulaba dda nakulaba dda ayagala osigale gye yakulaba ngoba wandaba edda wakyedda waki wayita onnoonya edda tonnoonya kati ng'olaba nina weetuuse okitegeera so those guys you're right naffe gw'omanyi gondi akasente kange storage gumamu ogenda okulya yasasudde gundi ze baliko bangi. Okay. Kati challenge ogikolera sente nga mmeka? Nkedde ku makya nina ka challenge kange okolera sente mmeka? $2. Challenge toogera tuteesa naye nga okutandikira ku kyabiri $2. My God mwe banamu nga mulina ssente oyo rate wange mulamba eri mukatanga gyensu mukatanga rumu yange ya $2. Toyagala kyekikola ki kyekikuseeza kati mu mwezi okolamu challenge mmeka on a good month nga yazze mwezi mulungi gukukeeredde okolamu challenge mmeka? Number of challenges. Abantu abasobola oku approachinga omwezi gwabadde mulungi. Nze ku side yange neweefunamu neweefunayo abantu 5 nze kinkolera. Kikolera gye mitwalo gyo. Cause osaana funa omu. Kakadde. N'akuwa ssente. Abantu abamu balina ssente bambi ssente zaabwe. Yes. Ekitegeeza mmwe abakola zi challenge mwe badansa mufuna ne ssente okusinga ba Vixi. Kati bw'oba ogenda kuzinira mu luyimba okyajinga ssente meka okubeera mu video y'omuntu kuzina kwalema kuliko kola choreography gwe munaakozesa rehearsals okyajinga ssente meka? Era siva ku 2. Tova ku 2.
kyokka ba Vixen kyetaano gwe bawadde nnyo 10. Naffe baazituwanga. Ate nga era wali abakyazifuna. Nga badansa? Yes. Nga dansa oba okola bingi. Anti bo, I don't know why naye badansa balina engeri gye batulabamu. Ate nga baba batwetaaga. I know. Tufe abasinga okukola naye balina engeri gye bakulabamu ng'oyinza ogamba tolina value. Ebintu bya shoot ebyo. Tobyagala nnyo. I think shoots zinyuma nnyo. Zinyuma nga the dancer you've associated with the artist yourself in person. Or ng'omuntu era akuyise nga amanyi penya ba dancer. Okay. So toberangako Vixen, you've been a choreographer mu videos zona, tobangako ng'onogamba ne bakuyitanga Vixen. Vixen. Kujja kwemola bwemoozi mu video temuli kuzi. Abaana nga beemoola. Wowe nazikolako. Wali weemoddeko mu video? Nazikolako. Ogani osobola okwemoola? No. Leka naawe. You can be a dance Vixen, okimanyi? Yes. Yes. Like the Eddie Kenzo new song mulimu dance Vixen. Atudde katebe ali wali azina ki. Yes. Yeah, I've seen. I think he gundi empya. Olimba lwa Eddie Kenzo olupya. Mulimu dance Vixen. Wali badeko dance Vixen? Yes. Tega kugwako. Olimba lwa dakika 3 balo shooting olunaku lula. Bannange. Katuge amazina. Ate nga tolina kyakola. Oba ogenze kukola. Muzitobeera. Nnyo. Babaluma bali bakulumyeko basi bino bya TikTok challenge. Nogenda okuzina muguni ne akugamba kati era olaba baluma Abayimbi mwe baadi. Ekyo nnyini. Yimbi agenda abanene nalabako wano Spice Masaka nga akaabira ssente ze. Cindy yagenda e Dubai n'akaabira ssente ze. Ndabyeko Abayimbi nga bakaabira ssente. Obwo bulinga buzannyo. Toba omanya bulinga buzannyo. Obaluma. Bannange banga balume ffe. Bannange. Naye tujja kwegwako naawe ba director n'abo Abayimbi. Tujja kwegwako. Naawe abeerayo ne bagamba omwana oyo. But we have you here. Nti wannuma. Tubeetegekette. Okay. Bizibu ki bye musinza okufuna mu bintu byammwe bino bye mukola bino? Leave alone TikTok, leave alone kugenda ku zi stage, kugenda mu zi video, leave alone ogenda kuki generally mwe nga badansa bizibu ki ebisinga obatawaanya? Sookera ddala is not being valued. Badansa tebatuvaluinga nnyo. Tebabalamu ka buntu. Ate nga tukola nnyo tumenyeka nnyo. They undermine us nnyo nga okiwulira. Abayisaamu amaaso. Nnyo. Okay. Second is a pay. Sente. Olamula ndala kuwa ndala. Nnyo. Omulamulira ekyabiri n'aseka. Seka n'agamba ogenda kukola ki? Nebuuza onkwire tomanyi kye ngenda kukola? Ogenda kukola ki? Imagine. Kyokka omanyi onkubidde omanyi ndi dansa naye ombuuza mpozzi ogenda kukola ki? Ng'omaze mubulya ssente. Naye mwediime mukko mugaana okugenda mu zi video tulabe. Mulina association mwe? Actually, they've been putting that up. Why would they kucha copyright? Yeah, so they've been trying to put that up. Dancers associations. Kuba we really need tukyetaaga. Tukyetaaga nnyo. Ngende mu video nga nkimanyi
n'oli badde ssente zange zirina okuvangako ne zijja gye nti Yes. nti nabadde muna contributing. Yes, true. N'ebyo ebibuuzo by'ekisiru ogenda kukola bijja kukoma. Bikome. Ng'oba owulira nti tojja sobola gwe byekolere. Kwata ogende weekwate ng'ozina. Yeah. Muba munyiize nnyo. Muba munyiize nnyo. These people tebavaluinga budde bwaffe. Because all of those shits, you can literally spend a full day. Not literally, you do. Agamba mbagala ku seti ku ssaawa 4. Shoot netandika 8. Mbaddeko ku zi shoots nyingi. Netandika ku 8 na shooting eddakiika 3 naga kati tuwummulemu tulinda obudde buzibu. Tulina ensini y'ekiro. Tulinda obudde buzibe tuddemu okushootinga. Naddamu okushootinga ku ssaawa 2 ez'ekiro. So we really need that. Obugumiikiriza buba bwampeddeko dda. Okay. Wali ofunyeyo abayimbi bonna bali bakoze shege gaggwe? Abali bankoze shege in terms of byonna gye bali nagana okusasula gye bali nga kivudde ku muyimbi yennyini oba omuntu aba akuyisa. But sometimes it's directors, but director batera okukwasaganya ebintu these days omuyimbi akusasula n'agamba buli kimu. It's very few nga gwe kennyini ayogere ne artist. Yeah. So kiri rare. Then ba director bakola bo babikola nnyo. Naye muvaayo okuyomba temuyombesa ba director ogamba nayimba oluyimba unazina mu luyimba gundi nali mu luyimba gundi temwansasula omuyimbi gundi ate nze bendayibona n'atabayombesa bayimbi. Omuyimbi navayo n'agamba nze ate nabasasula nawa director sente ate nze nkoze eki. And that's where the confusion comes in. Kuba osooka ku set director n'akugamba nze omuyimbi nange teyammazeeyo. Gwate kiba kikwatako. Anti kati ekyo nange kiba tekinkwatako. Gwe teyakumazeeyo naye mwe muyina ki? Kuba naawe togenda muwa video nga takuwadde balance. Kitegeeza gwe nsasula gwe wampise. Nange. Ate mwe mubwira ate nga muyombesa ki? Muyimbi. The thing is that abayimbi, it's so hard okuba reaching. It's very hard reaching omuyimbi. But then if you're giving a complaint about the artist, chine engeri we kiyitawo mangu. Nkategedde. Omusango omukwata n'omugusalira omufu omukyamu kisobola oyitawo mangu. Because it's I feel like weba mpita ku shoot ne batansasula bonna bali in the same category. Kati it's the artist okuja na clarifying oba sente yaziwani. Yes. Bonna nante alinya ate obaludde maze oditta ate nga ye yakola omulimu gwe. Naye ate nze nkikola omuyimbi waba yankoze eki? Nga bw'aba ye yakuyise. Waba yampise n'atatuukiriza buvunaanyizibwa bwe. Bwemba mugenda ku zino zishuti gwe weeyambaza akuyise yakwambaza? Kisinziira waliwo abakwambaza batezisinga weeyambaza. Ku ssente mmeka abakuwadde? Anti kyekyo kyennyini kali kenakugambye nti ombuuzizza mmeka ne nkugamba my price ate n'ombuuza ogenda kukola ki? Neweerabira nti nina okweyambaza. Location matters because oyinza n'oba okwatira oba wa oba entebe nze nvudde eri. You get oyina transport. Nina okulya. Ongambye njagala obeere mu video yange ng'olabika sekise ng'ozina abantu bonna bakurecognize. Togenda kukozesa outfit emu. I know. Kyokka ate sente zeggambye owakana. Ng'owoze etaano. Etaano? Bw'olaba kisoboka. N'engeri abaana bazikolera etaano. Ate nga yeeyambaza. Nga mulaba ennaku. Mu bino ebintu byabwe temulimu harassment. Mweri. Nga muba muzinye nnyo nga mutuuyanye nnyo oli aba akwagaza ki? Kata when kugambidde nti fe abazinyi tetuli valued. We're not so much valued. Nti
bakuyita basano kui. Let me give an example of an influencer. Basoyita influencer mu video. Nabelayo even for less than an hour. Nebamukolako nafuna a higher pay than you agenda oberawo for the whole day. Ate ngogenda zina otuyane. Influencers ze bagala akwata akantu kati nikagenda oteekayo. Actually, we are underlooked so much. Kitali kirungi. Ne mu video tagenda kubeeramu influencer. Just bagala kutambuza video akwata ka behind the scene kati ne bamuwa ekyabiri. Gwagenda osiba olunaku lulamba. Bale ekyo yogera kituufu. There's a video shoot gye bampitako. Yali awo mu kizungu. Bangamba bali watandika sawa nyine bagamba nja kujja sawa 8. Nenzijja nenkola interview nakola ya dakiika 4. Nenyerere ejja nenjogera bikibi kati bali bakyashuna ne bagamba zeno naatera okugenda oyo mwani mumpadde omuyembe. Nenjogera naye ne kiggwa nengira. Nze nabagambye ku mmeeza. Oli n'agamba eno tubale tugize naye bansujjamu omusindikira ngenda biiwa. Nazimpa nengenda nendekawo abaana nga bakyekyenkyebula. Nawe kyenkyebula enjala nekuluma. N'ebyokulya babawa. Si bonna. Si bonna nti bakikola. Nalowoozezza kuba nalabye Carol Kasita mwaze mu auditions mumanyi mbaze kuba auditioninga mwe mwagala mulina okukola naye n'amaana abagamba banaye buli mukamugulyeyo kalanki. Anti kibeera ngambye nti si bonna. Kati nze mbadde manyi bwonna we kiri. Those who understand the pain obulumi bw'omuntu like abali kati Carol Kasita ali performing artist. Yeah. She's a dancer as well. So basically amanyi obulumi bwa dancer. So it's easier for her to do that, to be concerned about a dancer than at all atalina kyamanyi kuba dancer. Yalowooza gwe okufuuka kyoli gwe yakulabe just kusinika manyi. Nannange oba kubeerawo bubeezaawo sikitegeere. Kati then awe ngambira association mujyanguye ebyo byonna ebizibu ebyo ng'esobola obikolako. Muteekawo rules zammwe. Someone goes against your rules nga mumusamoninga nti omuyimbi gundi ne gundi omuyimbi omudansa bwati ne bwati yaze nakukolera. This was the agreement cause bino ebintu mutandika okugenayo nga mukoze na agreement. Kituufu. Someone contacts you. Why? Angel Morgan nina video yange nti video ki nti video waiting kwagala egenda beera wa okay oyagala mbeeremu outfits mmeka bweziti ng'omugamba okay these are my sente bweziti okutekuli transport njagala bwenti ekyokulya ku seti nkyagala saawa wezi wezisukkamu njagala sente bweziti. Kituufu. Tukiriko nnyo ekyo kya association. How I wish batu biyitamu kuba bannange tukyetaaga. Ndabira ddala video bangi bakola ennyimba oluyimba ne batalwagala naye ne bagamba njagala mulimu dansi bwe nalabye abantu ne balaba lwa dansi zammwe naye nga bakuwadde kizike. But the kizike looks good on you. Nabange ekikunyumira ekizike. Chika. Oh, sorry, Babi, sorry. So, kati tell me. Yeah, by the way, I didn't kugamba. I've seen so many people, newe twali ko gondi. They complain that, okay, not complaining. They talk more about them, no, what we take one. They complain. Not complaining. Everyone was like, obuntu bwatebe muluma. Kigera ki. Obwo obuntu bwe muteeka obunyabwe musima mu kabina, musima mu bwaki. Ngachagedde bulala. Tuteeka bwaki. Musima mu kuba kusima sikuteeka. Ezo si pini za ddala. They're pins. Gwe. Tell me. Kiki buzibu ki?
lwaki mwetonotono tuuka ku ekyo Lwema balina kyayagala kimunyumira. Yes. Nze mba nagambye obujja kunkolera then why not? Your parents agree with what you do. Noteeka ebintu ebyo ku bbina. Kyokka nno Mm. tebanabulaba. But n'olunaku olwetegekedde. Nwetegekedde. It's life. That's life. Okay. Kati sokumbule entalo mu gundi yammwe ey'aba dancers ogenda n'owulira oli akaya n'ono tansinga gwe wankoppa zino entalo tonafunayo gwe kyambuwamu naye. Kiyinza obutabeerawo kibaawo. That's like normal to us. Mwekyambuwanga. Okiwulira si kintu kipya. Naye kati nze sirina budde obwo. Naye nga mwekyambuwanga. Babikola. Those who want to even bring it in the limelight ne babiraba. Mwekulaba oli bayombedde backstage najja ku TikTok live. Babikola. N'awalabula munne. Noma alina engeri gy'atambuzamu obulamu bwe. Okay. Wali osibaddeko ku stage ng'ogeze ku stage ng'ogyetegekedde ne bigaana n'oswalirako kyali kikutuuseeko? Nedda. Naye ng'okimanyi essaawa yonna ekintu kisobola okugaana ng'oli ku stage. Kisobola okugaana. But tekintuukangako. If it happens, how would you react? Kiba kibaddewo ate kati onaakola ki? Oba wali ogenzeko ku stage abaana ne bagamba nedda gundi vaayo. Nedda. Okay. Obaddeko mu zi concert ezimu z'oyigiriddeko ku stage? Naye ndowooza buli charity gy'abeeramu ogibeerako. Gwe gwasooka okkubira. Big ups to Charity. Webale kunjagala. Yeah, ninayo. I have. Elugogo ku gundi waliko? Ku Spice? Yes. Cause our charity. Yeah. Serena. Yaina ne Serena. Yali ya Serena. Je waliko? Yeah. Elugogo tewaliko? By the way tunakwagala na charity. Cause charity elugogo yaliko. I don't know, maybe check nawe nali. Okay, ku Serena waliyo. Endala eriwo? Shiba, the return of the queen, naliko. I've worked with Cindy Kubatos, yeah. Kubato? Wali kusaidia Cindy? Mwe mwapika? Twakola baffe Mutusasule. Sokolindeko. Mwakolera ku gundi ku Troy rehearsals? Yeah. I came there at night. Wandaba? Twakolanga, I don't even remember, but olunaku lwe baalina gundi lwe beevasinga ku NBS. Ndyoke nzija ekiro. Yeah. Nkole interview nga ndi mu Kasonda. Waliwo? Yes, naliwo. Saakulaba. Naye wanintegedde, twali tukyali nnyo. Teyogera bwoti, saakulaba bulabi. Muye wanintegedde. Saakulaba bulabi, togamba ndi nandikutegedde. Saakulaba bulabi mukwano. So ku Bato yali etya? Wagiraba otya? Yagenda etya? Bato? Kati toyogera ng'eyazinya side eno tewalina side. Buli wali okola mulimu gwe wagiraba otya? It was a good experience for me. For you, yeah? Yes. And it went well. Kyatambula bulungi. It went well. Kyagwa bulungi. Yeah.
with the stages zonna z'obaddeko comparing eya battle ne stages endala zonna stage ki gy'ogamba mbu nno yasinga eya battle oba eya battle eriwa zeyasinga z'obaddeko gwe ng'ozina? eya battle yakinkolera nnyo. I don't know about it's because it was a battle naye nga omuliro gwali awo gwali, it was something very different. Bana isikolangako kintu bwe kityo like concerning a battle. So okupika kwali kungi. So it was the best for me. Kitegeeza namwe badansa ng'olina okulaga abeeri nti naffe ono tumukolere, n'abeeri balina obbalaga ti naffe ono tumukolere. Indirect namwe mwali mu battle. Yeah, naffe twali mu battle bannange nga bana baagala okulagako. But it was a good one. Naye ate amutandise okujjukira ekiro bwe najja ate ku ng'enkera battle lwe bali bakola sound check nga muli ku stage awo, nali ne Lili omu ku baali badansa basingi omumanyi naye kolu teyazina. Nabalaba awo feesi yo ntandise ogijjukira ntugaa naye nga naakananga kato ogenza okulaakula mu bukuziikuzi. Tukulira ddala nno. Gavubuka gabakuzizza nga muli baana bato. Ko battle si yadda nnyo recently wa. Anyway, tukyali ku The Truth Media, go subscribe, follow. Nine Angel Morgan, dancer wa kabi, genda kugundize ozitunuulire bintu bingi byakola ku TikTok. And let me talk about the attires mukozesa ku TikTok. Zammwe muzeewola cause every time oyinza okukola olunaku challenge nga mmeka naye ng'okyusa attires. Nze zange zenkozesa zange nganzi. Tiweewola? My outfits. N'engeri abeewola. Gye bali. I won't say much kubeera buli omu alina siba nabo. So I don't know, but wali abapangisa kyemmanyi. Weetekamu. But nze nkozesa zange. I buy my outfits, I make my outfits. Yes. Okay. Bana mu meetinga mutya okutandika cause gwe oligwe sorry. Kale ogenda okulaba leero meetinze bano like connection eno mugifuna muteno ga leero kanguleko ne gundi. Kikwata kino gamba kanoonye gundi mukole naye. Sometimes zino emirimu gye tufuna wesanga toliyo wokka. Ngabeerayo different people and people sport. Ogamba nja kukola ne gundi. Yeah, nange nsobola osanga omuntu nga mbadde sikola nkole ne ngamba wow, she's good. Kamunoonyeeko. Yeah. Instead of mupinga. Nkotewaki. When you want to learn, woba owulira nti oyagala kuyiga lwaki oba oteekawo embeera. Yeah. Because era oba olina oyiga, you have to learn. Oli woba osiimye ng'omuntu akukoledde then kiraba sitaani yenna. Okay. Kale nga tumaliriza, any message to people? Bonna ababba abakozesa ebikyama bafaani bo baani bifunga tunagenda kweyo. Muyimbi ki gwe weegomba okukola naye nga tukolangako naye? Muyimbi. Baggwayo. Bw'oli oyagala bonna bakola nabo baggwayo. Okoze ne Shiba, okoze ne Cindy, okoze ne Lydia Jasmine, okoze ne Spice, Yes. okoze Basajja nga sinawulira musajja gw'okoze naye. Gravity, I've worked with Gravity. Mu luyimba ki? Ennyimba sizimanyi bulungi Naye nga ziwera. naye nga nkozeko naye Okay. sometime back. Okoze ne Gravity,
okoze I've worked with Fefebusi. You've worked with Fefebusi. Fefebusi alina n'ekivulu naye nga 16. I heard about it. Yes. So nga 16 May tugenda kubeera ku hip hop ku Ntikko, tugenda kubeera ku cricket over we Lugogo, tugenda okubeera then nga 29 same month May tugenda kubeera ku Serena Hotel, that's Karoka Sita, nga 29 May. Abo batambula babiri but bonna batadde mu mwezi gwe gumu, so byonna tugenda kubeerayo. We have to be there. The dancers, one of the dancers ndi bwana agenda okubeera wa Karoka Sita, ali mu kola auditions. She's one of eyali yakatandiko kyenche abantu ne bamugamba dawali ne tukayana nnyo akomewo mubbe ebibuuzo akomewo ne bantu tugamba nedda anti tulabye nti asobola tuganye komawo ne bakuza n'ogati entebula buto. So 29 mujja kulumula musolo mulaba ku stage ku Yetani agenda kubeerako ku Saturday. So yeah, you're really good. People are spotting you out. Kali mimi kimula gwe gombo kola kona kati dancer mugundi hanae Yetani yamuna amusobola naye muzinyi. Hey, she's a good person actually. Tujamusobola terachine. Okay. Because era yatisima. So name a call auditions. Yeah, there were auditions actually. Yakola. No, we are one of the picked out. Oh. Okay. Nimbi chomula gwe gombo kola kona. Tumufate. Tumukusibe ko busi mugambo ono omwana ayagala kukola naawe. Rickman. Akakola kone Rickman. Really? Nkufatire Rickman. Mumpatire. Kale, nda kufatira Rickman. Mugaye project eddako. Angel Morgan dancer ayagala kubeerako mu project yo. Actually yandibadde nannungi eddako n'akolanga iwe dance vixen. Obudde ne buba bungi. Byonna n'obikola ebiggwayo. Yeah, okay. Ni gundi omumanyi. Yani kati girlfriend we naye azina kola challenges ku TikTok. Workman. Yeah, Nina. Gianina. Yeah, batandika they moved on kati bakola babiri. Beyagala. Rickman yakyogera recently. Anabikiriza. Ate kati fe tugenda kweyagala, it's just dance business. Hey. Anako obutakiriza Gia. Gia nagamba biki byagenda ozina byesizina. Lava. Nenga Rickman yengenda mukufatira. Any message? Kati tutandike bwe tuti. Buli omu ogenda muwa message. Soka ne badansa banno. Yes. My message to dancers. Twagalize. Yagaliza muno. And let's like keep that team spirit, like tubele chim. Yeah, because with togetherness tusobola tambula 1,000 miles. Tujo chiri akola kino. We need that togetherness within us. Finga twekolemu omulimu. In that way nafe tujabela of high value. Yes, that's what I can tell them. Okay, then to the directors. The directors, abana mubasasule mutusasule actually, like with good pay. See, omanyi waliwo abagamba nti omakimanyi nga waliwo abakugamba mbu nkuyambe na buyambi okuyita. I've had that a lot. Yes, I've had that comment. Kati tunyamba tompita beerayo olabani bono okozesa. So if you feel like you need a dancer, go yiswa omuntu bambi muwe the right amuyisa mu maaso. Kuyambe. Emale babamanyira bumanyizi kati. Because then we go to the Abayimbi artists. To the artists.
My message to the artists nti noba si gwayise omuntu gwogenda okukola naye at least gezaako faayo bamuyisiza bulungi afunye ku kyokulya you know, just try and be responsible kale. Okay. Oh, that's good. Ali mu video yo ogamba nzolina mutsinze namayise bebamanyi at the end of the day otakola kirungi mu video yo omuntu either way kisinga nakukosamu yimbi mufe y'abayimbi bani abasigadde yaawo simanyi namwe ebyabadansa mulimu babulooka bakolera kuyise abaconnectinga ku mirimu mulimu babulooka mwebali ne bakkuba ekibulooka teri yali akkuba ekibulooka nekigenda bubi nakutwala ewantu nofunirayo ebizibu just awo nti obuzibu obulimu ekyo is a pay nti kati ayisemu oli ate n'oli ayisemu oli buli omu ng'agenda atoolako so wekikutuukirako baaba naye nga gye balipo bangi. Kale mbadde ne Morgan mutegedde peeye naye mwaka ogunaggwerako ng'ate era alinnye kuba ebintu birinnye ayogedde bali nitubayinza okulowooza nti oyogedde ekiwabiri kwokoma n'akakadde akalya ddala it depends kyoyagala nkole n'akakadde akalya mu gundi egi ng'ojja kulowooza ojja mutwala waagwana ojja wulira so oyina manager no okola wekka okay by the way nakyenjagala yisaawo akatono kyoyogedde ku kyakakadde a big shout out to Babarita oyo omukazi bambi yannoonya nampa project nampa ssente anti bawo ali mu Sino Paint bawo ese nanyini Sino Paint so thank you so much Babarita for interesting me akakadde yakampa kulimba ki ayina akayimba ke yali yakakola recently oba taito yako embuzaabuza kuwalya sente nyingi tomanyi taito nawe but nedda she's really good like okusinza ku bayimbi benze nga nkola nabo nali sikisuubira mu ye kyeki kyewagambye gw'otamanyi ate kyokka gw'omanyi n'akulaga nti tojja kukombako ate ng'otuuyanye okay kale tubasiibula endowooza shoshozizo bwe basobola okukusanga I remain Angel Morgan ku TikTok, Facebook, Instagram. Angel Morgan yerikola buli wamu okay kwazi TikTok oye kusasula TikTok yonga yo no kwazi wante tunabagendako e Rwanda ogiresera linga okomewo oba wane Kenya egendayo ko weteekemu akasente temwagala kweteekamu sente temwagala kweteekamu sente kyova olaba abaana be musinga okuzina babayitako lwansonga be balaba balina ba manager ba influencer nate nabo balina ba influencer akola ka dance nagamba kankwateko gundi eno mpa abaana banteekeyo buli omu watunanga gwalaba naye nga azina rubbish omugamba omwana oli ali eri bamanyi naye temwagala kwepromotinga enjo siriko we're trying our best. I'm trying my best. Oh baba Yes.